ezabuyonjo mwegendereze nnyo n'ekirala gwe omuntu yenna ng'ogenda kulya lunaku lukulu ng'otambula gano okuwagaabuwa nabagamba nti yose yensi yamutabukako talina nsimbi video tennaba sinatuuka na ku kalowoozo sinatuuka na ku kigula lwegi abakuumaddembe basinga obungi mu Uganda tebalina musaala sibasasule gamba ng'okuli abapoliisi okuli abasirikale n'ebitongole ebirala batali mu ngoye za bulijjo sibasasule so yose yabasindika bagende beekulimu omulimu n'okwesasula bagenda kwesasuliramu ggwe omuntu ali awo kati nkubuulira bw'oba otambula n'ensimbi entonotono ng'ogenda kukola ekintu ovuyo nakyo temuzungazunga na nsimbi ebitambula ku social media mbirabye kiyambye ntuliya muri codings n'ebingi ebitambula nga temmanyi so mwegendezi yotambula ne sente nyingi mwegendezi yotambula ekiro n'okubeera mu binyumu ebingi mujjukire mu eno festive season waliwo ekikyamu kiyinza okgenda mu maaso nkiddamu mujjukire mu eno festive season waliwo ekintu ekiyinza okgenda mu maaso kano mukawulize bulungi nnyo yoseeri tibahabula otabasula mutano mwakala yensi leta muzezede ensanga bisibe alina ekigendera kyayagala okukola okituukiriza mu mwaka gwa 2010 bwe twali mu South Africa nga tulaba World Cup ekikopo ekyensi yonna nga tufundikira yoseeri era agenda Somalia naye nga talina ngeri ki gyagenda e Somalia kye yakola ku World Cup n'atega ebibaluka erugogo ekabalagala n'ebitundu ebirala ebyatwala obulamu bw'Abannayuganda bangi nnyo ekyamuviirako situla amagye nga teebuzadde ku ssetteeserezo w'eggwanga n'asitula amagye n'agatwala e Somalia ku mission olw'ebintu byetegeka ebyo kati mbategeeza mwena Bannayuganda buli district mwoli mwegendereze nnyo okutambula ekiro okubeera mu bifo ebisanyukirwamu nga muli bangi nnyo basobola okubatega ebibaluka ne bibasaanyawo mwenna Museveni n'afuna ekyekwaso ekiro nyengeri gyagenda okuyingira mu Congo again ngenda kujja nsaabulula obulimba bwe yataddewo jjo ye ekigendera kye kunoonya ngeri ki gyafuna kozi emuzza Congo by all means oba nga ali mu mateeka oba nga tali mu mateeka y'ensonga lwaki alemedde ku kigambo kya Allied Democratic Forces so gogenda kulya sekukulu vuga bulungi mmotoka mwegendereze tu mukimanye nti ababbi bebyokwerinda bennyini ekyo nakyo mukitegere ekyokubiri bw'oba ofuluma amakaago making sure nti amakaago mugongerako security temugenda kuba ndogo fulusingi ne muleke ennyumba nga nkalu obubbi bungi bw'obanga olina essimu ye ya buyonjo tozungazunga nayo gireke ewaka genda ne katooki kubanga ababbi baagala smartphone baagala ssente baagala laptop baagala buli kimu baagala chain ez'ebbeeyi baagala gold so kati gwali eyo ng'ovudde gy'ovudde please nkusaba wegendereze nnyo Kampala Uganda teri safe mu bintu ebyenfuna naddala ebyokwerinda byonna awo nno njagadde kuyita obuyisi nga ntandika video y'olwaleero ndowooza njala tandika n'akalowoozo ka leero akalowoozo ka leero njala kagende buli munnayuganda yonna gy'oli endala njagala mukasale mukantire ku mutima mwegano gwonna buli wemuli woosaana okawuliriza akalowoozo ka leero kano katambula katya njala buli mumu okateeke mu kutuuka omuntu ego okafumiitirizeeko nga tetunagenda mu maaso mu bulamu tusanga ebisoomooza bingi tusiŋŋaana abantu bangi abalina endowooza ez'enjawulo abalina entegeera ez'enjawulo abalina ebigendero byabwe na buli omu kyakulowooza tokimanyi ntandise bwe nti si buli akusekera nti abeera asanyuse nkiddamu si buli akusekera nti abeera asanyuse mwana muwala mwana mulenzi musajja mukulu naawe maama ali eyo atudde ku telefayina yo anjoleseza amaaso awuliriza ebigambo bino njagala owuliza ekigambo kino nze ng'omuntu njagala nnyo omuntu andaga embeera ze ez'obuntu ku lunaku olusoso musinkana nandaga kyali okusinga omuntu andaga embeera ze ez'obuntu gye busembedde oba gye bukomekereza oyo abeera mubi nnyo kyetuyita amakwekansaamu si buli akusinikira amannyo nti aba asese ate si buli nseko zitegeeza nti omuntu aba asanyuse nedda ovanga ku muntu aseka naye ng'aminingako mu mutima ovanga ku muntu akuwahaaga naye nga feesi gyetunudde eri alinga alina ekiso mu mugongo gwakikuta agenda kikufumita abantu abo babi nnyo 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 okusinga omuntu akulagiddewo kye tuyita attitude in the first time the first day you meet him or her njala bategeeza ofangayo nnyo okwetegereza muntu ki gw'oseka naye gw'olya naye oba gw'otambula naye bantu balamu magoma gavugira aliwo nti nze bwe mba wendya essaawa zino engoma zisobola okunvugira bwe nvaawo era engoma ze zimu zivugira omuntu omulala abakuba ezange be bagenda okukuba ez'omuntu omulala ekyo njagala okiteeke mu mutwe nti si buli muntu akusekera nti aba akwagala nedda mwawule enseko mwawule entegera y'abantu n'ebikolwa by'abantu abantu bazibu nnyo mu nsi muno naddala abantu abasibuka ewaffe ekyaddondo si bantu balamu nkiddamu
si buli akusekera nti aba ategeeza nti akusanyukidde ate si buli akulaga feesi embi nti aba akukyayi nedda ofangayo nnyo omuntu okulaga feesi ye nti ye bwati bwafaana omulundi ogusoose dani okukweka ate nakkula ekikyamu mu budde obusembayo oyo abeera mubi nnyo njagala nnyo mu nsi zino mbeera naddala mmwe abantu ba bulijjo mwewalenga nnyo abantu be tuyita nti balina enjogera ewoomerera oba ewoomereza gwe wali owuliddeyo omuntu ina gwe bayita omufere ng'alina enjogera enkaawufu omufere abeera n'enjogera empoomerevu kubanga abeera nakali akantu kalina keyamuteekamu akalimi akakasendabazaana akakasendabaguzi teri mufere alina bbogo omufere abeera n'ebbogo ng'omaze mugwamu nti mufere naye batanafuuka mufere abeera n'akasendabazaana akasendabaguzi ne kasukaali akawoomerera be bantu kyekika ky'abantu kyebaga nti weegendereze nnyo omuntu alina sweet talking either mukazi oba musajja omuntu oyo mubi nnyo kubanga wano bw'akulaga nti alina sweet talking oba alina enjogera ewooma mu ntandikwa bw'anaanyiga agenda kukola ki so mwegendereze nnyo abantu ab'ebika eby'enjawulo naye nga nkubuulira nti si buli muntu akusinikira nti aba asese yawula ebintu bino bibiri si buli muntu akusinikira nti aba asese abantu bazibu bantu balamu magoma gavugira aliwo bovaawo gajja vugira n'omulala buli kimu kikole ng'okimanyi era buli kimu kikole ng'okyegendereza kikabadde akalowoozo kaalyo tugende ku kiggula lwejje ekigula lwejje kyaleero nakyo tekigenda kwawukana nnyo ku nakalowoozo naye njala kubuuza ekibuuzo kimu gwe ssebo nnya baali kuno weemanyi nti gwani kiki ekikufuula gwe kiki ekifuula kwagala Hadija kiki ekikufuula Kisaakye kiki ekikufuula Nancha Magi kiki ekikufuula Franka Calvin njagala kikubulirwayo kitegeere bulungi nnyo mu kiggula lwejje kyaleero kati gwe maama taata yena gy'oli gy'okolera gy'osiiba n'abantu b'owangala nabo njagala kubula ekigabo kino open oba nkikubuulire mu buufu bwakyo mu bugulufu bwakyo okitegeere nti gwe omuntu ekikufuula omuntu kyekyama ky'okuuma munda nga teri muntu gw'okibuuliddeko nga gw'okyemanyidde kyekikufuula omuntu so si bizigo so si nyambalayo so si sentezo ekikuteesa patent mu ssimu oba password mu ssimu olina by'okweka si buli muntu ajja abulumire ku ssimu yalabe ky'olinamu ekikuteesa password mu WhatsApp mu Messenger mu buli kimu ne mu contacts kitegeeza olina ebyama by'okuuma kati nkusaba taata ne maama ali eyo teeka password mu mutwe gwo teeka password mu mutima gwo totambula ng'oyogera ebyama byo ebyama kintu kikulu nnyo bye bituviirako okugaggawala oba okufa abantu bangi sirimu abasse accident zibasse obutwa bubasse emmundu zibasse neyo seryasse naye waliwo ekintu ekissa abantu ku nsi kyemutamanyi bwe butakuuma kyama kino kiri mu sayiri zombi eri abakazi n'abasajja ekisinza okututta ku nsi kuno butakuuma kyama olina omulimu okola bulungi nnyo era ofunayo ssente nnyingi nnyo naye ekintu ekyo wandyagadde okinyumizaako omuntu ng'olowooza nti agenda kusanyukirako naye ojja kuba onyiiza munyiize so alina okumakinga sure finding out mulimu ki gw'okola ofuna ssente mmeka ani mukamawo asobola kukujjawo atya naye nga gwe kennyini gwoleetedde obuzibu obwo oli mukyala mufumbo okalidde mu makaago olina omusajja wo mulungi nnyo akuwa buli kimu akugulidde ennyumba akugulidde emmotoka akwagala nnyo buli kimu akikuwa oli mu lukiiko lw'abakyala oli mu mikwano gyo otandise munnange okusumuluka ebyama nze bba wange yasinga yangulira emmotoka yangulira buli kimu ate bwetutuuka mu byekiwojjola ate muzibu nnyo atwala ne ku mwezi gw'onyumiza nakirijja oba nakiganda ajja kufuna ensaalo amanyi oyo musajja gwe nali nnoonya nkoze ntyo mufuna automatically nakirijja bw'atagenda ku basawo baganda agenda kwetega bbaawo mu kwetega bbaawo binaavaamu agenda kusiga enziro nga temanya alina ng'ekirako ezo sefuliya z'akasoli ezifumba kasoli wali nammanve oba mu nookongolero bbaawo bagenda mutwala lwa butakuma byama kubanga weesoma ekyo nkivuddeko mu bizinensi ze tukola olina bizinensi etambula bulungi oyinza okuba tosasula misolo wokola bakusasula lenti ntono nga bizinensi ekola novayo n'obuya mukwano gwe ekyamengeri gy'okola mu bizinensi wala ajja kunoonya Land Road oba okunoonya basajja ba revenue buli kimu akimubuulire alabe ng'ovaawo yaddewo byebigali mulina okwekuumisa olina okubeera ne briefcase ebyama ng'ogitambuliramu nze njagala bbawo ekyokulalirako abantu bangi bafudde nga bakoze amalaame
Nenge dama lekedde mukwano gwe olw'obutakuuma kyama n'abuulira famire y'omugenzi wanabula emikwano gy'omugenzi kiki ekiri mu ddaama omwo ogenda otuuka okufa ng'ekyalo kyonna kyamanya eddaame sinakindi ng'eddaame yalijjako n'aliwo abantu abakyama batalina kubeera na ddaame eyo abantu bangi batuuse okusoma amaalaama gaabwe nga tegalabikako lwa butakuuma byama kati nkuwa kyakulabirako n'enkuwa magezi gaabuwa mukuume byama byammwe oba bw'oba tosobola kukuuma kyama kyo nga kiwandiike mu mpapula katugambe ng'ebiraamo endagaano ebyapa toddamu mu nsi Uganda gye tulimu sikuwa amagezi kuteresa muntu kyapa ndagaano kaadi ya mmotoka n'ebintu ebisigadde genda oggule mu banka kye tuta self deposit box oteekeyo ebintu ebyo weesigaliza ekisumuluzo kyo naye ekisumuluzo ekyo obeeko w'okiteeka nga gomanyiiwo okujja ng'owulira nga otandise okuyika Windows osobola okubuulira omu ku baana bo n'abanga amanyi omugaso gw'ekisumuluzo kino naye ebintu by'okutandika okufuutuka ebigambo weenyumya kiri nnyo oli Bulaaya wafuna visa mu ngeri etaategeerekeka n'otuuka bulungi nnyo era gwakajja wakakuba n'oyogera bwafuna visa n'oyogera bwafuna empapula buli kimu n'okyogera oyo agenda okubira home office yagenda okubira migration yagenda okubira buli gwe kyetaagisa basazemu empapula zo sinakindi kumulimba kugobe kubanga tokuuma byama mukuume byama mujja kuwangaala nnyo olw'ensonga nti gwe kennyini gw'olina okukuuma ekyama kyo ate gw'olina okwetekako patent otherwise kasi tookola ensobi noba nga tosobola kusiba mu mwago oba owedde era togenda kuwangaala bwe batakutta bagenda kukulemesa business ate byonna nga nfundikira ekigulalo kyaleero bannayuganda bonna ebitundu 6 ku buli 100 batambulira ku ddogo oba bali mu Uganda oba bali mu business oba bali mu office oba bali mu diaspora oba bakola mu batambulira mu ddogo amba ina zirizi abaina bajjajja bwe ku masimu gwakubira essimu nti kino kiganye kola kino nagwe njagala okuloga nagwe njagala okola kibatambulira ku malugo kati bw'omala okumanya nti bannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 basinga obungi bonna batambulira ku malagala n'amalogo wegendereze nnyo ng'oyassa ebyama byo otherwise wandikifuwa ng'okiza munda kubanga bikijja kutuuka ku ggwe olw'okuba nti oganye okusibako ku mumwako ng'ate munnange wandibadde weekumira ekyama kyo mukuume byama byemwe kyekikufuula ggwe olw'ensonga toyagala muntu ategeera ekyoli kuuma ekyama kyo tokibulira buli muntu si buli muntu teyagala okutegeera nga bw'oli si buli muntu teyagala okufuna si buli muntu nti musanyufu gy'oli olw'ebintu by'ofunye mu nsi so nno mwegendereze nnyo nga mukola ebintu bino kubanga buli kimu kitambula nga gwe bw'okyagala naye ate eri atayagala kibeere nga gwe bw'okirina kigula lugi nkimaze alright ekigula lugi nkimaze njala tandika video ya leero mpozi mu video ya leero njala tandika n'okubaza okwensuso njala kubaza bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya America abali mu Washington nga mugenzi okwekalakaasa I salute you njala kubaza muganda nange bwe tukola mulimu gwe mu Ashraf ali mu ggwanga erya America bali nnyo bali ddala n'omukyalo ono eyakola omulimu gw'okwekalakaasa nga agenze ku hoteri Yoseri we yali agenze okwegeka oluba mwe bali nnyo omulimu ogwo ekintu kino nebaza abantu bano akensuso olw'ensonga nti abantu b'omu America bakoze nnyo omulimu gw'okwekalakaasa n'okulaga ensi obutali bumativu obuli mitima gyabwe mubalimo balire ddala video mwazira badda sigenda zizanya nenga njagadde obebaza akensuso nti mubala okukola omulimu ogwo mwenna abawandiika mu office ez'enjawulo mukimanye nti mbaagala nnyo nga sinagenda wala njagala nsooka empisewo akantu kano katono nnyo naye kansubire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze nga n'amutuukako n'abakulembeze abamu kana abatuukako tuli mu struggle eno tugitambuddemu emyaka gino gigenda kuwera 3 oba 4 naye tukola emirimu mingi nnyo gamba ng'ekyokwogera okulabisa okusacha information n'eri ate abakiraba obubi naye nga bali mu nkyukakyuka si buli ali mu nkyukakyuka nti ogenda mula tyagala enkyukakyuka nedda eri abagifunamu n'abagizanyira mu wikizo kefe tetufaayo naye ebibeera mu struggle tegenda tambula bulembe lwembe oba butereevu nga gwe bw'ojagala ebeeramu obusiriko ebiwonvu n'ensozi
na yegwa atalina mutima kugumikiriza buwonvu na nsozi ng'oyagala bere ku museto tojja kumalako nze gwola bago omuntu nsanze challenges zinyijo mu struggle otherwise nandi bali navaako dda naye ngamba lolo mune tolenga let me keep kwanenga nera likinkwa katake nsi yange ndo manenga let me come out and speak njera tegezo mukulembeza ofura Kyagulanyi Ssentamu nti ensonga ze nayogerako nti ku ditaje ba planning muno ekyagenda maaso wegendereze nnyo akakundi akava mu deep block akali mu kibiina kya National Unity Platform. They are the same people who are planning a coup d'etat and they are planning to replace you with another person whom they say that they are still teaching and instructing to be a good leader than you. Nchidam. So mukulembeza wangu Kyagulanyi Ssentamu nakugambako ekigambo kya kuje baagala okukola. Nenga baagala kikola bali mbava mu deep block akabinja kano kamanyi bulungi njala kutegeeza wawo batuse sofa. Abantu bano bali n'enteekateeka ekola ku era nga bagamba nti baagala kulikinga omuntu amanyi politics kyekisooka ng'akoze myaka abadde nabo ate nga ali presentable. Bino bikugamba kubanga binako evidence lwakuba saagala kucyankalanya abantu. Ne one time one day lwebana ncyankalanya obulungi nja balagirako bwereere and I'll prove wrong to them. Nenjala kutegeeza nti byonna byokola tegeera nti akabinja kano weekali kakyasomesa omuntu agenda okureplace baagala kukola ku in others baagala kukola ku nkimanyi naawe okimanyi abayinza okuba tebakimanyi muno ebigabo bingi bitandise okutambula ku social media naye mubigende empola temudduka n'abantu mbaleke kubanga ebiseera ebisinga buddukira ku speed y'omuntu kwaddukira oyinza obutasobola kumanya pace ye n'amaanyi gy'agajja otherwise ekiwola ekyo kyonna tukirina ekiwola tekikwasa engalo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wange n'abantu abalala abakyali mu nkyukakyuka abantu bano bali mu hurry naye bantu bejogeddeko wali mu kalowoozo nenkugamba nti si buli aseka nti abeera amininga nseke ezo nno abalala bakyamu nnyo kanjala bategeeza nti abantu mbegendereze nnyo mbamanyi kyekibafaako plani zibapulaninga zonna nzimanyi bulungi nnyo naye fere tugenda kubonaabonera bwerere kubanga tikyasobola kudda waka nga mulimu kweyagala abaana tebagenda bakwatira bwerere nga mwembasindika nga mbakwatisa nga temusobola bawolereza tebagenda kutta baana b'abandi nga mweke nyini temusobola genda de mukoto okuyimirirayo okwogera ekigambo kyonna nga ne ku parliament fo temusobola kwogera nsonga zonna kino kisinzidde luddawa njala bategeeza abasajja bano bamanyira tebamanyira baweta mpisi konde struggle yonna gyempiseemu nga nwanyisibwa ewaka mu kibira wa mpise ebintu bingi naye ngenza okulondola okukola ebintu bino bilondola byonna bitusiza nga akabinja ke kamu ke kasasula abantu ate balwane Lumbuye yali mu struggle kati njala tegeeza n'omukulembeze nti office ezisinga obungi zonna z'ogenzemu ku international ne local level the same people when you reach in those offices they go there again ne bakola kye tuyita counter attacking ku bintu by'obaotaddeyo oba information gy'obawadde ebitongole ebyo nenga bali mu kibiina kyaffe mwennyini kino njagala kyugga publicly abantu bennyini boga nti osavinga nabo ebintu byogenda wa mu Human Rights International oba mu UN gyogenda n'oteeka amabaluwa oba n'oteeka information abantu bennyini ate baddamu ne bakola information yaabwe ne bagisindika nga counter attacking information gy'obawaddeyo. They are the same people. Okitegeera kati njala kuga nti abantu bano begendereze nnyo nze lwe kanaabikuka nja kujja mbategeeze mujja tegeera njala mwotagira no mukulu eyayita Mathias Mpoga Nsamba gwe musajja gwe mu kukabinja badde funding akabinja kadde kanfuma ku social media all along ngoloza sibitegeera wasirimbanya nja kutegeera n'abala njala kugamba gwe kennyini abantu bakwesiga ne president nakwesiga okola emirimu negwo omuntu ayina obuyinza obulagira buli member parliament wano obutabako kyayogera ku parliament ku floor ya parliament kana maze kwebuza gwani public ekimanyi nti mu office yo abantu abakola mu office yo eyo bwa loop abasinga obungi tewali muntu n'omu yaliko mu struggle nga bonna tekuli yaliko mu struggle. Public emanyi nti embalirira government gyekuwa bumbi 5 nga kati okuziba omwana okuziba bakulembeze banno bakwongerako bumbi 3 okozesa bumbi 7 obwa Uganda ensimbi naye twagala akakiiko akavunanyizibwa ku mbalirira n'ensaasaanya kubanga ffe twabaga tujja bambula engatto
mukulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu saagala batandike egamba nti ekibiina kyaffe kiri kyanguzi omwami oyo nga tannava mu office asooka atulaga ensaasa emyaka gy'amaze mu office ssente zaamwe mu budget zikoze eki biliyoni 5 kati bamwongeddemu afuna biliyoni 7 zikoze eki 1 abaana bonna abakubwa amasasi n'abaasiibwa famire zaabwe tezifunanga wadde kiro ya sukaali okuva mu office ye takolangayo wadde semina egamba baana kubazza mmaanya baana ba national platform ba foot soldiers bonna n'abakulembeze takikolangako talina kintu kyonna kye yali alaze nti akikoze on behalf of the struggle takirina naye afuna 7 billion Ugandan shillings mu office ye kyokka batambula badiisinga omukulembeze n'akabinja kaabwe mbaloza tetumanyi kino tukimanyi mumuzingamiza struggle abaana bali mu kufa bali mu kola ki mutambula mu nkuŋŋaana nga mudiisinga Kyagulanyi muluza tetukimanyi mudiringa ne Charles Peter Mayiga Mengo okudiisinga buli muntu yenna nga muluza tutegeera gwe kennyini wakolako Mengo ebivuujo wali okoze kimanyikiddwa nakati Ssaabasajja ka mu mbeera gy'ali mutosobola okuwandiika ebbalo okwebuuza Ssaabasajja kayatuukako ki muwuza mukulembera mwe basajja mmwe abali mu DP block nga mwakolako Mengo mwenna muli basita nate musaana kufa nkiddamu musaana kufa biliyoni 7 z'ofuna tekuli wadde foot soldier afunako wadde omuno gwa bogoya wadde ofuna kakagaali wadde ofunako omugaati naye nga singa tebali ba foot soldier ne banna Uganda babalonda mwali bate mu office ezo naye abona abo balina ebisago naye ate ne muddamu ne mukola mission ne mutandika okuli counter tanga information Kyagulanyi batadde mu offices njalo zikuli international level kubanga mulengeza ani abatuusa waawo mutugende empola kuba tuli banyiivu ekyo mbadde mpitira obuyitizi sinatandika information omukyala ng'ono njagadde okuzanya ka video kano nkabajjukize nti omukyala ng'ono n'akawunta taakinga police n'agirizoninga nga gwe tosobola okukwata taakinga n'orizoninga police mutuyamba ki omukyala ng'ono from Uganda. Indako. You talk as Ugandans, secures Ugandans, and now these people are stopping us from attending the conference. Why would ask him questions? And you bring this police here to protect the dictator. We know he's sleeping up there. He's sleeping up there. We are moving outside. Yes, we are. We are moving outside. But you and your boss, Mr. Biden, should wake up and tell him that we are not meant for this as Ugandans. We are not meant to be killed. We are not. Ono mwana asinga bana basajja bonna baba mu DP block oyo. Oyo mukyala asinga Mathaasi Mpuuga Nsamba oyo gwola bali mu America anoonya Yosiri ku hoteli nga mwagala physically oyo asinga Mwanga Kivumbi asinga baani bonna bali bonna bava mu DP block ono omwana basinga ennaku zino okumanya bana abasajja bafere ate bayaye buli muntu yenna me ba parliament yalonda ku Kadia National Platform bamala mu ddamanyi kuba bamugamba toyina kwogera nga twogera okitegera ennaku zino Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe mpulira ng'enkweze ngezigenda ku TV nga zambadde enkofira people power nga zibuza musime Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba mu mission Ntebe mu Ntebe simanyi nti Museveni takyagenda mu America sitajagenda mu Baya muri ku TV naye nga remember formation Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yateekawo yalonda ba coordinators at first okwetola eggwanga lyonna ne tugenda mu kawo ne balonda ba councillors ne balonda ba chairman Sifiri ne balonda baani bonna nga information ne true yeri agenda okukozesa n'abagamba nzijja omusango mu kooti ngutadde mu kooti y'abantu
obuyinza yabuza abantu nga akozesamu abantu be yalonda oba balondibwa nga mugenda kunganya banda Uganda bonna mu jembale tebekalakase ku lwesi yamu mwagaana kati mumubuuza kyekiddako mwamulyamu olukwe n'otunuulira ono omusajja meya wegundu meya wejinja wetasimeka solani animal oyo omusajja omusiru atalina magezi mu abasajja b'ejinja abasinga obungi mwali asente ntusirika neke najja wano nja kubaabya namu n'obuuza omuntu ku TV mbu yakugamba mbu simanyi musanga tagenda kugenda mwami gwenga gogo balonda meya wejinja abantu babikabu wakunganya ogenda ku studio kwekalakasa babya akalo Kyagulanyi Masaya simpugamo lupo wakunganya abantu bameka mu constituency zonna ezikulomendo ba parliament bokulira abajja okwekalakasa ku lukubakalu oba bayita nga Kyagulanyi agende ku State Square muwanga kivumbi mwenna babuuza mwakunganya abantu bakansa mwakunganya abantu bameka ogenda okwekalakasa nga mubuuza omusajja kiki atakoze mwali mwagala jemwe mpale ku State Square mukuba ebifaananyi nti yakunamye kiki Revolution yonna ngeri mu demonstrations ebera ne branches Kyagulanyi tekawo branches zimwe ndanga za mulina okuyitamu okunganya abantu n'okubateekamu amabuli omu yaddawo nga yeebaka mutandise muvumirira na mumanyiira mumanye ebintu byafiiriddwa mumanye ebintu byetufiiriddwa mumanye abaana bafuutu soja ebintu bafiiriddwa mu Uganda abamu badduka balina mu bawaŋŋanguse mwe muli ku ssente za parliament mulya muzimbye magulofa muzimbye za arcade ku ssente z'abaana omusayi gwe baayiwa mubuuza Kyagulanyi agenda kukola wuki yalonda okuva kwero si wano mpaka kuba member parliament mpaka ye kuba president nga ye structure eyayina okukuuma omuliro okuva ku muntu wa bulijjo mpaka wanku muntu asibayo mwagano bikola kati Kyagulanyi mumubanja ki people are suffering bana Uganda bali mukuba kuba mbutale tiri wadde muntu agenda kwogera abantu bali mukusulanja tiri muntu asobola agenda kwogera mbuuza musimanyi akole ki yabesiga mwamulyamu olukwe mukimanyi bulungi nnyo nti akalu kagenda okukomekereza nga Robert Kyagulanyi senda mu agenda national platform tuwangudde abaka parliament 220 Museveni n'akuba essimbo nane babasazaamu basigaza nkaga basigaza 58 bonna babasazaamu namwe basigala oli mulyamu olukwe kubanga mudiringa ne Mayiga mudiringa ne government mudiringa ne akakundi ka DP block abantu abamu diaspora bakubira amasimu temwekalakasa mubifeeko ale kati simanyi twagenda ogenda mwe temwagala boogerako musasula ensimbi bloga bajje balwanyise ffe nze nabagambe bye sibitya musimanyi nyono na struggle njera ku nsonga za Buganda njara kubuuza ku yasoma politics agati mwambala masuuti ebyobufuzi bitandika ludawo mu Uganda center ya politics eri mu Buganda ani aleta Museveni okulwana olutalo tiyali Kabaka singa tiyali Kabaka Museveni yandise ludawa kati bwafa tugenda kuba tulina ki buli omuna aleta omutwe nga jaguwumba tugatidde tebasobola kwogera ku nsonga zikwata Kabaka ye yaleta Museveni singa teyajja Museveni yandibadde mumulabako Buganda ye core point ey'obufuzi mu Uganda kati Buganda bateliyo kiba kitegeeza kampeni mu kubaza bwerere nte mukitegeera mukipinga before byamwe muoza 2026 mwaka mulya mumwe tugenda tukayo anagenda tuka 2026 nze sidda mu kalulu ate nga bajja batadda mu kalulu ate ye bagenda okunga tugenda bakuba emboko Basajja mwe okulya mu nsi ya mulukwe aba muzimbye zigulofa muzimbye za arcade muzimbye zimoro muvuge motoka za bei temukyasobola ddala kwogerako okujja otuza miti mutandika okumanyira Kyagulanyi tata bya bufuzi byamanyi simanyi mwana muto mwe mwamuleta mu abasajja bakulu lwaki mwali mwetaaga amaanyi ge mbuuza mu abasajja bakulu awadde ebyobufuzi myaka 2 lwaki mwali mwetaaga amaanyi ge omwana omuto mwandi bali mukosa amaanyi gammwe lwaki mwali mwetaaga sente mu diaspora mwandi bali mukosa sente zammwe 90% mwenna bakulembeza bali mu national abambi ba parliament aba national platform sente zonna zatambuza campaign zava mu diaspora zonna 90% batono nya beteka mu sente mwenna sente zava mu diaspora be movement basiru nakati bakyali mu struggle wakamu asirika buli wali mukulya mbizi Noto mbamba parliament avumba kadama abana bakadama bayimiriza o struggle bebacha sasulana abana airtime wadde BBMBs gosobola gulya do mwane gali echi amanyi gechifuba mumanyira abantu mumeba parliament njaba tandika ko omu
butalekero kamanyiro kasumagiza yali munja batandika ko omukuomu abantu bali okufa abana bali makomera temutebolinga the motion ya kubuza government accountability wano zake oyajja okuteeka yo buyajje nabuuza ku parliament floor gwe kenyini okolagana anita amonga temushensalinge zakave mu parliament gwe kenyini mpuga mukolagana anita amongi nono deputy speaker tayebwa ate mushensalinge zake mutegera muna kuki goba tosobola kwogera nga mwasika mwali ya sente musirike abasobola kwogera mbaleke mwaleke gweke nini mu parliament wali muzake nga alese ekiteeso kye wandi oyo tayemo oyandi yimidde okwogera nti zake tusirika wali ogenda kukwata microphone nga leader of opposition omugambe sa Mr. Speaker, let my member of parliament speak out and let the world know what he's going to say. But buli omugu wasirika busirisi atokujja kukwataga nabo ati mwagala musensalinga gwa ino ku defending zake, but you didn't defend him, but you are passing behind with the speaker and the deputy speaker ata to sensa zake. Bunbate musobola kwogera mulika batana bali obasobola kwogera boogere. Okuto kusento sasude ku social media bulimbwe jevu malumbizi ni bunu mutuna kyogera kunja. Banvuma nga banzala ndi musajja muganda tugenze balongo bampe mudde pe onudde. Nkuze bampe muna katiba kyanvuma katiba gena kuvuma kyesimanyi. Kubanga njogera mazima nali mu dipping anjimanyi. Buli kimunchi manyi n'enko eziri mu dipi era mu mwagisuula. Katimba manyi bwoya tosobola kunga kyesimanyi. Kubanga mwagala nnyo okulya nkuzibwa n'okwefula nti mumanyi nnyo nga y'okutegera mulina kutono nnyo. Omuntu obanga akusinza abakusinze wandi badona ne wesimbe masaka nga wesimbye mu dipi obanga oli independent netukulagirako bwerere nawe muwanga kivumbi n'abala kabinja kamwe ne mulimo kozesa omusajja to the extent eri afiriddwa obulamu ne business ze n'abaana babandi bafudde kyokka muwoza mubera ku TV mbosimanyi abaana bangi bafa kyagulanya abatta oba nupu yebatta oba pepa yebatta mwali bali mukozesa amanyi gammwe singa mwali mugayina. Gwe kasolo wejjinja wazze ku Baba TV notandika okwebajjagala nkulabula n'akabinja kamakali jinja nja bakolera video mujja kutya awo sigenda kulwawo kangende ku information yandeese kati ndowooza Anjala tandika n'abantu be South Africa bane balamusizzaako mwenda constituent buli bulungi mujjabale kujja mutuusaako engalo manyi nti South Africa batawanya bingi nnyo mwe mulina abanyampi abanyarwanda abefula bana Uganda. Waliwo omusajja bamuyita Kagame yali agaddeko okubeerako mu people power ne mumulemesa era n'addukamu. Omusajja lo Kagame yeefudde mu kukwata n'okukuba n'okutemula abaana ba National Unity Platform abaana ba people power. Omwami bamuyita Kagame ali South Africa. Oyo nno akubisizza n'okutemuza n'okuwa obutwa abaana banda Uganda naddala b'enkyukakyuka mu South Africa. Oyo bamuyita Kagame. So nsaba mwenna banda Uganda bali mu South Africa omwami omufunire eky'omukolera nga obudde bukyali kubanga musajja mubi nnyo akwasizza abaana bangi nnyo baakubisizza ng'afuna abasajja bagwira abali mu South Africa basobola okukola emirimu gy'obutujju ng'akozesa ssente za state okuba nti batulugunya banda Uganda. Saba tube South Africa omwami bamuyita Kagame yali agadeko okujja okusipanga mu people power ne bamulemesa n'avaamu kati akolera straight government nga ali mu kutulugunya abantu naddala Pretoria okwata banda Uganda bonna abali mu kibuga abali mu South Africa. So mwegendereze nnyo awo nvuddewo. Tugenze ku nsonga ze nakwatako luli ku nsonga z'ekisaawe ky'ennambole n'ettaka lye Kabaka bagala otwala. Nzize nkyogera lunye nti abagenda okusanya Obuganda abamu basinga mu Baganda olw'okuba nti baagala okweyagaliza n'okufuna obusente obw'omunguba. Wano nowendabulira akabinja k'abalangira ab'ebikukujju abali mu ggwanga erya Amerika wepo naawo abambejja ab'ebikukujju abali mu Uganda abatandise okufuula omugano
ogw'okutambula ndi Charles Peter Mayiga nga musaabula obuwangwa n'ennono n'okumanyira buli muntu yenna amanye ensonga za Buganda mukirekeraawo. Akabinja k'abalangira b'ebikukujju abali mu Amerika nga mwavuze ne Museveni lyabaddeyo mbalabula. Kitamu yabagamba temuli balangira. Newe muli kuuta omuntu ne gujjako sigida ng'eva wano mpaka wano Kalevu temusifuuka balangira. Kitamu yabagamba muli bakopinga ye. Kati simaje mwefuula balangira nga mwagala okusaanyaawo Buganda. Mayiga n'akabinja k'abalangira b'ebikukujju n'abambejja mwegendereze. Ekisawo kya Nambole nawo buli atettako ebyo lya Buganda na buli kimu ekiriko n'embalaga n'embuga naye ennaku zino embuga eno abantu babagamba nti Muhoozi yali mu kutwala ettaka lino n'abantu bano wammanga. Mulimu omukulu eyeyita Mameru Tumugererwa omusajja ono ofunye ebyafaayo naye si musajja Muganda weewala. Then waliwo omukyala Ossi ono atufuukidde akayinja mu ngatto bamuyita Kwasima Hilda. Kwasima Hilda ono ye Ossi weweeyogerere. Ono yakolagana akabinja ka State House okuba nti baagala kusaanyawo embuga y'omusambwa Nambole n'okutwala ettaka lyonna. Omukyalo oyo ye Ossi wa bweyogerere. State gwekozesa okusaanyawo embuga yaffe eya Buganda ey'omusambwa gwe Nambole oyo amaze ebweyogerere emyaka 8. Bakyusiza abantu bangi nnyo ono bamulemezzawo okuba nti alina mission ey'okutuukiriza. Wano wentwalira omulango okuwona obutakungula omukulu akula ekisawo kye Nambole musajja Muganda wange oludde Nambole naye simanyi lwaki weetadde nnyo mivuyo gy'okusaanya Buganda n'okusaanya ebintu bya Buganda. Omukulu ono ye Jamiru Ssewanyana Mpaji manager w'ekisawo kye Nambole. Omukulu ono yali kabinja akakolagana ne Muhoozi project wepo n'omukyalo ono gwembalaze Ossi w'obweyogerere. Era kati ngono enkiiko ezaagala okusaanyaawo ebyobuwangwa n'okutwala ettaka lya Buganda zitula mu kisaawe Nambole ow'omukulu oyo Jamiru Mpaji oyo mwami akuli kisaawe kye Nambole kyokka musajja Muganda. Oyo mukazi ye Ossi w'obweyogerere amaze emyaka bagobibanne bonna naye yalemeddewo. Era mission gy'alina yakutuukiriza kusaanyaawo mataka ago agali Nambole naddala kuli ebyobuwangwa waffe babitwale. So mutegeero omukyalo ono tumutegedde bulungi nnyo era ne tumutadde ku lukalala lw'abantu betugenda okunoonya singa enkyukakyuka ebeerawo. So omukulu ono Ssewanyana Jamiru Mpaji manager we Nambole please with immediate effect noono omukyalo Omunyarwanda ono Kwalisima Hilda enteekateeka y'okutwala ettaka eyo n'okusaanyaawo ebyobuwangwa byaffe biri Nambole mwegendereze nnyo kubanga tukimanyi baani abakirimu n'abakiri emabega. Awo nvuddewo. Kati njagala kuyita mu lukwayo kubanga njagala kuwa information na nyingi wano mukyatwala speed. Njagala mutagingire yo seriti babalo topesa mutano wakala kinsere tamzeze desanga bisibe nakabinja ke akatwala amajega amisomo agali Somalia. Wotogere sawa zino ensimbi zibe kubyampi era tebazirina. Kibasala kwe kuba nti kati amajega Uganda n'abana bana Uganda bafuula kyamaguzi okubatwala mu mission ezenjawulo. Nga bagemu 210 bwe yatuye forcing okuyira mu Somalia nga amaze okutega bomu n'atwalayo. Kati sasa no twogerera nti amajega Uganda gali Somalia gamaze emyezi 9 bweddu nga tegafuna nsimbi musaala. Naye nga ku ndagaano gye basayininga ne AMISOM wepo ne European Union abantu bano balina okufuna ssente za buli mwezi ate nga balina zifuna mu budde nga zigenda ku akaunti yaabwe. Naye twogerera sasa bamaze emyezi 9 nga tebafuna ssente. Naye lw'okukofu gy'okuzifuna sente zino kennyini sente bazisala mu ngeri etakkirizibwa muntu wa bulijjo. Ekisookera ddala njala bategeeza nti African Union Transitional Mission in Somalia Battle Group namba sigenda gisoma information notes kuba kati bino mbijja ku source nga 2 December mission allowance for the officers stroke men in Atims mission area. Abasajja n'abakazi bano buli gobaatwala alina okufuna $828 buli mwezi. Naye abasajja bano basala ssente z'abaana bano to the extent nti abaana baagala kwetta. Ebintu bino African Union tebimanyi, EU tebimanyi, naye ng'ate bano bafuna ssente. Wetwogerera essaawa zino buli musirikale yenna ali entitled okufuna euros 738 $782.6. Permission training weewuunye omusirikale atendekebwa mu Uganda nti ate training bagimusasuza ssente. Buli agenda ogenda Somalia alina okusasula ssente nga asasula essingo bagiyita
pre-mission training single costs $10. Weunye omuntu agenda serving eggwanga lye ate training emukostinga $10 ku musala gwe kino bakikola every month nenga bazibacharginga what yale buli mwezi babajjako $10. Aha ne basalako deduction for non-items euro $9 kati omuntu yenna ono gwe bayita non-items bamusalako nti omuntu ayinza okuba nti yajja nga government yemulese naye nga tali mbitabo bya African Union mission one bamusalako $10 ku musala gwe guli. Advanced while in mission area babasalako euro $9. Balance deposit in bank zina kubera euro 2.62 $2.482 n'obutundu mukaaga. Naye sente zino tezituukayo mu budde. Kati uliza ndo wano note I should be noted that those funds are always paid to Uganda in euros, not in US dollars. And whatever amount however amount you stroke we get while here shall be deducted from the exactly amount we give by the end of the year. Kati ekisingo kwewunyisa omuntu asayininga ebintu bino tali mu finance department ono bamuyita CO abera commanding officer Kenneth Ayembisibwe oba ye Lieutenant Colonel Kenneth Ayembisibwe amis registered so si finance kati kano ke kabinja kali mukubba sente z'abaana mu ggwanga lya Somalia nga abaana bali mu kufa n'ebintu birala bingi nnyo kano njala nkaba muliseko muli okumutegera nti byenjogera si ya pa kako ka note abaana abo bali mu kufa tebafuna sente myezi mwenda tebafunanga sente kati kwosane sente eza kikampuni kiri ekyawuza lendo ekibbe sente z'omuwomusolo naddala abaana bali ku mission ne kibabbako sente olw'ensonga nga tebabaweka kampala nga bawadde buloni w'ekiyaye ne bajjako sente naye nga tebabulidde interest ki gye balina kubanga bafuna ndoza mutegedde bulungi nnyo be baganda baffe nno abali e Somalia kati ate ekiri e Kampala mu Uganda ne mawanga amalala kisa kitokota musasula abaana kubanga balina abazadde balina family balina abokulabirira balina loans bano si bana babajjajja mmwe ekyo kimaze. Alright, wasanya kalori Charles Peter Mayiga sinagenda ku Museveni nkyali ndowooza wankiyita kinkyabwa information wasanya Charles Peter Mayiga kalori gamulengejja olyote kansubire toli bulungi. Olwaleero wadde olina okugenda mu bitundu bye Mubende ng'olina ebikutwalayo nolwo okuba nti otegedde nti nyinimu ayinza okubanga akomawo olwaleero n'osalawo omwetege Mubende n'osindikayo Abbas Kawasi. Nina ensonga lwaki sikyamuyita ow'ekitiibwa omayiza abantu b'Emmengo mwenda nabagwamu kati muli baffere nze kasira nkujjako tayito yo gyobadde nayo manya nti oli mukyami kati Mubende osindiseyo akomyuka Abbas Kawasi agendeyo ng'ogenda kwetega Basajja kubanga yakkuba ekimono n'atajja ku nnyimba z'amazaalibwa kati oyagala muforce nga namudeekadeeka ajjenga naku z'omwezi 3 mu nkuka gye mubbira ssere z'Abaganda ne Bannayuganda kati zikola kati kyokoze olwaleero ng'oggalawo omwaka olwa pressure abana gye bakutaddeko n'okweexposinga osazeewo oyite bannamawulire bo bonna okuva muri kampuni yonna abadde bokolya nga tebaagala kukuba ku media obasasule obawane ebirabo era kino kikoze ng'osinzira Mbulanga Emmengo w'oyitire loga nti oyise bannamawulire abagasakira embuga n'obateeka ku mutimbagano nti obayise okulya nabo ng'obasibula omwaka bano bonna tubamanyi bulungi nnyo bamanyi ki ekituufu bano bonna bano bakozi ba Mayiga naye nga bannamawulire tebasobola kuwandika adde ekintu ekikwatagana ku mpologoma ya Buganda Obwakabaka bwa Buganda abo bonna bannamawulire kubanga yateekawo era naye alinga Yoseri system nabagamba system yono ya Yoseri kennyini akola n'ateeka ekintu n'afuba okulaba nga tewali kintu kifuluma ku media against him kati bannamawulire bonna abasinga obungi bonna abawadde ssente abadde teboogera ku nsonga zino era n'abasimba ensimbi bannamawulire nga baggalidde kati n'asigala okulwana naffe ng'ayita through other people abali mu byobufuzi balwanyise ffe nga bali mu opposition kati nno mutegedde bulungi nnyo kati omwami ono bw'ategedde nti empologoma egenda kudda olwaliro n'agenda ku kisaawe gyetegera obwedde ali werweza nga alindiridde empologoma eno ebadde yakudda ku saa zibadde nga 9 bw'etegedde nti omusajja agyeteze n'ekyusaamu ng'ebadde n'egenda nti egenda kudda ku saa 12
naye ko 12 okwo ayinza okuba afunye omukisa n'amusinka oba nedda naye nga ekikulu kiri nti oyagadde mwetega osobola omudi ekadde ku nkuuka naye nkulabula ebintu byali mu kukola emmengo bijja kuviiramu ekizibu mutandise okuvaayo okwekubya emizimu nga mulaba nti obubbi butandise okuba nti seere zibaweddeko nina ekibozibozi kyendeera ku mawulire mbusimanyi ekyapa hamu mwali ludda nga hamu azimba hamu simuwagala kuba mukozi wa Museveni but where were you before? Where were you before? Hamu okuteeka ekizimbe kiri kya Hamu Tower e Makerere mwate mumenti attaka lya Buganda ebanja obumbi n'obumbi mu areas za rent n'obusuulu okuli universities enjawulo okuli amakooti ag'enjawulo okuva mu mataka mu magombolola amagombolola gonna mugatunze njala kubuuza Hamu yazimbira ekizimbe ekyo kujjako kamanyira kasumagizi yalira mwali ludda wamu bawoza wa Buganda Land Board siwagira Hamu siwagira muntu yenna nenjala babuuza nga temutadde ekintu ekyo mwali okuswaza n'abantu kwagala kumanyira nsi mwali ludda Hamu ng'azimbe wantu awo siwagira Hamu ensi ekimanyi kubanga manyi munyampi akolya Museveni naye okufulumya eggulu lwanti ekyapa kwali kikyamba kisaze mwali luddawa mutemukimenya ekisawo kyena kivubo Hamu era yazimba maduuka naye ettaka lya Buganda nga nelizi yaggwako dda temukimanyi nti n'ekisaawe n'essomero kwe nasomera Nabagereka Primary School eryali okwali ne kooti eyali mwanga origine kooti ya Buganda mwange kooti ya Buganda we yali ku Nabagereka Primary School opposite Kampala Secondary School ettaka mwali tunda mwali guza muhozi nebasendawo essomero mwe nasomera sikyalina history njala babuuza ettaka eryani yali mwali guzanira mwali muguza setemeka kati ennaku zino baddida abasajja ba Buganda bannayuganda babajja mu katale k'owino babasenda abazze eno ku Nabagereka Primary School kubanga Museveni alina enteekateeka emenyawo owino azimbe wa akeedi muli awo mulegambu mitwe gyokka muli mmengo muli mukubba bubbi mwasenda essomero we nasomera ku Nabagereka Primary School ttaka lya Bwakabaka ne muliguza muhozi Kanyirugaba kati muddidde n'ettaka ly'abasajja Abaganda akatale ke babalekerawo akawino nayo mwagala dduwera Museveni kati mutandise Museveni yatandise okujja abantu mu Owino n'abalala bali ku nguudo babateeka ku Nabagereka ekyo mwakirabidda buli kimu kimanyi bulungi nnyo ekyo ekibandisi kibaleseewo then bana amalo bajja tebalina bagenda bago obugobi awo nvuddewo mwatunda essomero mwatunda ettaka lya social center social center kyekifo abaana ba Buganda basinga obungi abakulidde mu kisenyi wetwazanyiranga emizannyo gamba nga katemba okuyimba okuwumulira n'abasabaganda ab'ekinnansi lwakuliranga emirimu gye n'ofiisi zaabwe ezaali ne muguzaawo Hamu Kiggundu social center ne mugimenyawo mutunda ttaka lya Buganda lwanzaala buli kimu kitunze kati era muddidde ate mukola ekibozibozi mbw ate Hamu yazimba atya ani kumusiriwaza kuga sente bwe zibabula nga mutandika okuzimba ebibozibozi in the first place mwagala kuŋŋamba eryettaka mwate mayiti lya Buganda liizi za Buganda zonna muzimanyi nti zaggwako gwe kwennyini n'akabinja kaakali emmengo nga mukolagana n'Erias Lukwago ne muzza liizi za Buganda zonna ezaali ziweddeko ng'ebintu birina kudda Mmengo ne muzirinyunga ne muziwa Museveni n'akabinja ke Kampala ne bamutwala otudde Mmengo kyokka buli mannamawulire n'omulese omutwadde ssente bali basirike kati mwagala kubba ssente za nkuuka omusajja akwesonyiye bagoba badda muganye oleese omusajja ku media bwogera nga bulinga amayembe ga Nambaga buvuma buli omu buwakanya buli kimu kyokka nga tekulina omwasobola kwogera ku nsonga za Buganda nze banzala mu kisenyi ku musajja alumbwa kilomita emu okuva wensula olubiri we lukoma buli kimu kitunze mukimazeewo kati mulese kibozibozi zima kizimbe kya Hamu zima kirumbo kyamu ettaka lya Buganda ninyo nga tannazimba ekizimbe ekyo mwali luddawa era mu mwakidiiringa kubanga ebyapa bya Buganda byonna bimanyikiddwa n'ettaka lya Buganda limanyikiddwa olwokuba mulina abalangira b'ebikukujju
Muina bambejja be kujju, muina bafere Buganda Land Board bachiwala be malira wo kenyini, mutunze ettaka lya Uganda mu kimu kimaze mu kiguziza mu 7. Kwate mwagala abogerako. Mvude osigenda kulwawo. Ntandise information yandese. Montagingire yosete bahabula utabasira mtano wakale. Sete tamzeze nsanga bisibe. Kati tunandika okunyuka bulungi nnyo. Buno baka njara bugende bana Uganda mwenna. Jemuni. Omwaka gugwako njara bajjukiza ebego byenjogedde nkumulitu wano ku social media. Njara bajjukiza ebimu tebinnatuukawo. Ninga bigenda kujja. Kuno kubajjukiza. Njogedde ebigambo bingi nnyo nange sikyabimanya bimu. Ebimu tebinnatuukawo mbajjukiza. Yensonga lwaki mbawa obuvunaanyizibwa muddengayo ku YouTube kubanga Facebook page bazitwala buli lunaku. Muwulize ebigambo byenjogera ebimu tebinnatuuko bye nabagamba. Nenda bagamba ekigambo kye bayita occupation jara kibajjukiza kye bayita occupation. Kikyagenda maaso. Slowly mpola kikyagenda maaso. Lwakuba mukyagawumbidde temutegeera bulungi nnyo bigambo bino geje bitambulamu. Ngenda bajjukiza ke kigambo kimba kiyita occupation. Era mbone reference oba ekyokulabirako. Buli nsi gyolaba mukaddugala gyali oba eri mu America oba Canada oba Switzerland oba Brazil waluddawa. Abo baganda ffe batwale batwale mu biseera biri ebyokukola ki ebyokutwala abantu nga batwala ng'abaddu. Bwe bamala basaasaanya ne bagendeyo nga surplus. Ate omuzungu kye yakola n'atandika okusomba bamagulu meeru ng'abayiwa ku bizinga ebyo. Again to reoccupy abaddugavu gye bamaze okusetolinga. Nkiddamu. Ensi zemulazi Brazil, zemulazi Jamaica, zemulazi Argentina zaani zaaliko baddugavu bokka abaali bafisse nga bayitirivu ng'amaze okutereeza buli kimu. Then omuzungu n'atandika okusomba ng'abeeru ng'abayiwayo. Naye ng'omulimu gwe baakola ng'abeeru kye tuyita ethnic cleansing, okukendeeza ennamba y'abantu bonna abasangibwa abaddugavu ne bakendeezeza. Waliwo history gwenjagala bajjukizamu eggwanga lya Argentina terinamu kaddugala n'omu ku ggwanga mu ttiimu yali lwaki ng'ate abaddugavu mu byafaayo baaliyo akakodyo kaakano. Eggwanga lya Argentina baaliwamu abantu bangi nnyo abeeru ne baoccupy nga baddugavu. Kati ekiseera kyatuuka Argentina ng'eri mu ntalo nnyingi ne bayita abantu bagenda mu magye okusinga bawandiika baddugavu bokka basinga obungi. Bwe bagenda mu ntalo tebadda basinga obungi babasaanyizaayo. Butyo kyovula nti ennamba y'abaddugavu bali mu Argentina ndoza bali omu ku buli 100 n'ensi endala bwe zikola. South Africa ogenda mu apartheid nakyo kwali kulwana nnyo okuga nti omuddugavu alina okubeerawo n'ensi endala. Kati mu Uganda yose likyakola kyekintu kyekimu kyakola. Ataplesinga banna Uganda muve mu Uganda abalina obusobozi ne mufuluma. Enkya n'eggulo n'ayingiza baasi z'abagwira n'aleetinga abayituli okuyingira bafuna passport zabalina endagamuntu bazaala. Nakkiriza Abaethiopia okuyingira balina passport n'endagamuntu bazaala. Nakkiriza Abasomalia okuyingira balina endagamuntu bazaala. Nakkiriza Abasudaani okuyingira balina endagamuntu bazaala. Nakkiriza Abayindi okuyingira mu nsi balina endagamuntu bana passport bazaala. Kati nakkiriza kye tuyita omutuusi ye bamusomba misana na kiro okumuyingiza mu Uganda. Bano babateeka ku ttaka lyabwe bamaze okuggyako abantu bammwe. Kye baasooka okukola mu lutalo balina plan eya cleansing silently. It was a silent genocide mu luwero gye baakolanga. Bamakinganga nti ettaka lino lyani lya Kimbowa liriko acres mekanti acres 15. Kimbowa alina abaana bekanti ne basanya family ya Kimbowa ne bamakinga. Bagenda okumaliriza olutalo ng'amaze cleansing buli Muganda yenna eyalina ettaka mu luwero triangle bakoto corridor yonna. Kati oluvannyuma ne batandika okujja nga bokifayinga ettaka lino era ne bakikola bulungi nnyo. Gwe weebuuze Buganda yonna gyeyita mukoto corridor waki waliyo Banyarwanda Baganda baliyo balagala oddawa kubanga baba cleansing. Kati on a daily basis Museveni ayingiza Abanyarwanda batasukka 15,000 ku 1,000 bano bokifayinga ettaka lyammwe. In the process okutta it's not a crime in Uganda. Yakigambye nti it's very easy
a fool to survive in Uganda. Any fool can survive in Uganda. Yachije kuchi. Omanyi nabagamba yoseri mumuulize mba mumuuliza ne buli statement jakola abeerako ne sigino jasindika. Yakugamba yaga any fool can survive in Uganda. Kubanga amanyi nti yakola amateeka gakkiriza abasiru okujja mu Uganda gatiya. Yakugamba nti omuntu wabira ku ttaka for 10 years nga tekuli bifuka nyiniryo ofuka nyiniryo n'ateeka eggwanga mu constitution yitalina kubeeramu. Okitegera kati agezaako nnyo okukwata bannayuganda bateeka mu magye babasaanyeewo abawamba n'abatta teri amuvunaana abanyarwanda okutta mu Uganda okutta mu Uganda si musango naddala kabinja k'abatuusi kana ak'abafere okutta si musango. That's why nti ye asobola okukwata ensimbi n'abulaibinga buli muntu yenna ku international level okusirika ekye tuyita occupation. Kati gwe munansi bageza kukusa placinga mu ngeri yonna yenga bwayingiza abanyarwanda bafuna ettaka lya bwerere bafuna sente za bwerere bayine mundu basoma. Njala kubuuza genda okole survey mu Buganda wokka tandika kuli boda ya Uganda gyewekoma ne wetandikira obuuze bantu kikati abaliyo abaganda abaliyo balagawa ne bana Uganda abaliyo balagaludawa bonna basingo bungi bagenda abali bana Uganda basingo bungi kati bali bitundu bino wammanga Kampala Mukono Wakiso Mpigi Masaka bine bitundu ebisooka Mityana bitundu ebisooka Kasande bitundu ebisooka Luwero wano mu Nakaseke wasooka ne Kayunga bitundu ebisooka bibaganda ebali abasigadde bonna Banyarwanda kubanga akikola kimate their master plan. Kati kye kibakola abasinga obungi mudduse abasinga obungi babatta bakutta batya ennaku zino tebakyakuba masasi wawo kye tuyita scientific genocide and silence genocide kyekiriwa omwami bwe yagenze mu America ginababulidde buli kimu kuba sigenda kiddamu yakoze bintu bitono nnyo whereby nti yakoze ekintu mu kimumpuli bwe yagenze mbakulembeze bwe bamuwadde chance okugera kiki yayogedde kubanga akimanyi International Monetary Fund tasobola muwa sente World Bank tasobola muwa sente ne other financial institutions world tasobola muwa sente na America tasobola muwa sente nabagambye bomuleta ekifaananyi yasayinize deal mujja ku kimbo tekiriyo yakoze project ye yetekedde mu tawadde abantu be 12 era nayo tebagiranze nnyo kuba kyaganya okukwata kati yakoze kiki yagenze bamuwadde speech okwogera yagambye nti manyi Uganda, we are most likely and we are most interested in vaccines. Yeah, you know, we have a lot of diseases in Uganda, so we need vaccines. Yagenzo okogera ekigambo kya vaccine. Ngera kubuuza. Kumuna Uganda likono. Bwogera ekigambo vaccine okirowoozamu kintu ki? Era okyetaagamu ki? Gwe mu Uganda vaccine bazirya bazinaaba zigula ssente zikola ki? Kubanga yalina kyamanyi. Bamaze kyogera mu America nagenda nakola conferences ze yetegekedde bwamalo zikola ze yetegekedde ne basayininga ebintu by'ekiyaye ne bibeera waawo njera kubuuza bwe yazze jjoko namuwadde obudde ayogere bwe yazze jjoko ogera kiki yayogedde kiyafunye mu America kubanga Museveni gwe mmanye yeesoma one yandize n'agamba trip gye nagenze ko mu America twafunyeyo kino na kino twafunye ekiri na kino talina kiyayogedde kubanga takirina yayogedde ekigambo kimu vaccine kubanga akimanyi bwe yazze okwogerage nti simanyi senyiga lumumawugwe n'agamba Ebola n'agamba abantu abasinga obungi mulina okwegemesa kubanga okwegemesa kyateeka kya bulamu kikuwangaaza kiki nenga main target ye ya Buganda ebageme ebintu ebyo kiki bakugema mu mateeka g'ekisawo bagamba bati nti omuntu yena tuteekeddwa kumira ddagala nga tuli mulwadde etteeka ly'ekisawo ekigabwe ligamba tuteekeddwa kumira ddagala nga tuli mulwadde kubanga bwe lituuka mu mubiri nga terina kintu kirirwanyisa lifuuka butwa gy'oli nkiddamu omusawo yonna professional doctor oba professional physician akugamba you are not allowed
to take any kind of medication when you are not sick. Because whenever you take that medicine, it might result into poison into your body or inside your body. Never wali mulwadde bomire eddagala limu lina kye tuyita side effect. Bomire eddagala ng'oli mulwadde ng'olimidde ekirwadde ki ate lina side effect gye likolako. Kati tugambye kale yagambye bazzi bagenda kukozesa abantu okubasibaga n'eddagala lye yasabye. Eddagala linasaba kubanga akimanyi wasobola okujja ssente wokka mwezo kampuni ezikola amalagala ennene kubanga zo zikola amalagala gaakugezesa ku buli muntu yenna gyali naddala ku lukalu lwa Africa ne ku busi obukyayonka obuto ezo amakampuni agakola amalagala manene gakola specifically kola amalagala agakugeresezaako bantu kati eddagala ebikola kye baagala bo basobola okuwayo sente nti agenda bateekako embeera y'okukola kiy'okubasibaga. Kati gwe tata maama ali eyo constitution ekuwedde okukkiriza bakusibage oba obutakusibaga kubanga nkugambye mu mateeka g'omusawo tokkirizibwa kumira ddagala nga tuli mulwadde, tokkirizibwa kuwa kintu kyonna nga tuli mulwadde. Tuyise mu mbeera ya ssenyiga lumamawuggwe, tuyise buli kimu. Kati kiki ekituuza omusajja gy'agambe nti agenda buli muntu agende yeegemese era temukkirizibwa agenda ku mipiira, temukkirizibwa agenda mu disco, temukkirizibwa agenda ku mabaala, temukkirizibwa agenda mu biki. Oyo ne yazze okwogera jjo sente wayino zijja mbagambye ayina zijja mu ezo kampuni ezikola amalagala ate nga n'amalagala ago olumu gamenya mateeka. Kati bw'akozesa ekyo bakiyita mu luzungu olutuufu kankibanyumira bulungi nnyo bakiyita tactical. It's a tactical silent genocide whereby tagenda kuvayo direct akikugambe nti nkola kino for this reason. No, akikola tactical gamba akikola okulaga nti kituufu kirungi naye nga atakubuulidde buzibu kimu kirimu na kigendererwa kye kiki akikola tactical. It's a tactical silent genocide. Oba mutegedde bulungi edda wabeerangawo kwiniini nebe twambiranga kwini yono direct nga kwini amumiro bomugaye bera musajja nnyo oba mukazi nnyo kati kye bakola abazungu ne bateekako kasukali kye bayita sugar coating nga bw'okateeka mumwa bw'oba tonnakannasaanuuka n'okamira amazzi kagenda mangu toolya bakakaawa naye ng'ekizibu kateeke mu kamwa kasaanuuke sukali ojja kutegeera kye bayita okukaawa. Kati ono bigga byayogera byonna abiteekako kasukaali ako n'akabasiigirako mulooze nti kyakola kituufu naye nga kwiniini yali munda w'ekintu ekyo yalina ekigendererwa kye takyagala kuba bantu masasi agenda bayita eno. Otandika okubeera awo yali tawulira mpewo musana owulira empewo yayita ku bampi okuba empi eyali afuluma ku buli lunaku nga tokyafuluma eyali awujja ekiwojjolo emirundi ena mu wiiki nga akalya ko tekakyasituka era agenda mu nsonga z'abakyala mwezi n'emyezi ebiri oyinza okuba tokyazigendamu oyinza okuba ozigendamu ng'embuto lwofuna luluvaamu kwegamba ogenda okulaba sikiini ye etandise okufuuka ebintu bitategerekeka. Wayise emyaka bamaze okusibaga wayise emyaka ena otandise okubaga nti ate oyina kookolo w'omunnabaana simanyi kookolo obulimaawa simanyi biki ebintu bingi nnyo ebijja nga bamaze okusibaga. Kati kino ekintu mmanyi kyenkola eryo ekirumya omutwe naye njala kibategeeza mukitegeere bulungi nnyo nti kino ekintu kiri tactical yakyogedde nga kiri tactical. Yensonga lwaki wabadde oyo yabadde abuuza ebibuuzo nga bamuddamu. Kati yakoze ensobi n'agamba nti ate ensiri zakyusizzaamu mu ndwaza yaazo nazo zirabika zitambuza olulwe. Kwegamba Uganda enyuma naye so kisi ekikulu ekikulu kikino tugenda mu festive season awovuddewo nawe mwerowoleze ng'abantu abakulu kubanga bino ebintu byogera nawe nojjamu byoyagala byotayagala n'obireka kino nkyogera naye oli waddembo kireka wenkyogeredde oba kirowoozaako n'okirowoozaako. It's up to you. It's up to you to take what I'm saying or it's up to you to live those things. Kubanga sikuforcinga kutegeera kutugenda ku ndowooza yange kiri gy'oli gwe okutwala byenjogera oba birika wenkoleki wembyogeredde.
kati ekyo yaze n'agamba nti ye mu ggwanga lye liri safe, nobody can turn Uganda into an unstable nation kubanga ye Saabalwanyi yalwana buli kimu security weeri. Kati njala kubuuza Yose najja wano previously nga ngoba ogenze obanga okyali onoogamba nti you are fighting terrorism in Uganda, n'ogezaako nnyo okuzannya buno buzanyo bwa dingo maani, ogezaako nnyo okuwamba poliisi zo zeekubira, muzannya emizanyo gy'ekisiru. Kati to the extent ADF gwe wagiteekawo Jamiru mukuru currently yali mukulu wa ADF n'omukwatira Tanzania bamukuleetera. Kati njala kubuuza Museveni olaba ovunaana Bobi Yanga mu court martial, ovunaana Eddie Mutwe mu court martial, ovunaana Kavuma Mulishiri mu court martial, no si mu court martial, Kavuma Mulishiri mu civilian court, ovunaana Map Media mu court martial. Njala kubuuza omusajja gomanyi nti yakulemberanga ADF elebo leader n'omuje Tanzania n'omuvunaana mu civilian court, ani afuulinga ani? Kati bogati ADF kibinja kyabayeekera kiri mu Uganda, kyasaza kiyingidde Uganda, nenga okimanyi nti kikyo, nenga ate omukulu wakyo nvunaanya mu civilian court, oba otegeera lunaku ki? Awusigenda kulwawo njala bayisa mwawo. Kati awutuvuddewo omwami ono alina kyagala bwe yagenda Kongo eno, omanyi balina mission y'okwawula mu Kongo bafuneko ekitundu ekyabwe gye bagenda oteeka Tutsi empire egaziwe. Nenga region eyo rich in minerals, ejjudde obugagga obwesibo bw'omu ttaka gye baagala okukola akasiika abwe gye baasalira empisi ne bazitwala bakole enguudo. Kati jo bwe yabadde ayogeraga nti mukwano gwe Kisekedi yamukkiriza babagobayo dda, Kisekedi tena kukkiriza kubeerayo. Just kyoyagala okukola, you want to terrorize Ugandans to legitimize your statement that ADF is there for real and then you re-enter Congo by force. Nchiddamu zino statement zaako za ADF ayagala zikozesa okuterrorizinga Uganda nga ye kennyini yachunya bana Uganda ate ava wagati eri ADF giri mu Congo katuyingire by force. Already mwina M23 eyagala okuoccupyinga Congo. ADF yiyo kati territories zonna za Uganda border zonna ziri occupied by M23 and UPDF and ADF. Kati ongamba otya anti ate ADF yasaze neva Congo neyingira Uganda side zentolo ko sinu GG ne Kampala batuse simemwasi babiri ne mundu nenga. Let me ask one thing, emundu zonna zemuzuula zonna nkadde, emundu zemwakwa Robert Kyagulanyi center mu mwalu zonna zaali nkadde, buli suspect gumuleta ne mundu abeera mukadde ne mundu zibeera nkadde. Kadde bad thing kimukola kanjala asomesa abantu ekintu kye bayita intelligence ne interrogation. Intelligence bwe bubaka butufuna obubaka bufunibwa ku byokwerinda nakye kinaabawo ne musolvinga ngo budde bukyali. Interrogation kwe kubuuza omuntu nga mwagala mujjamu amawulire obujulizi. Naye interrogation mu nsi yonna bazikola nga ziri private oba nga zinekusifu mu bisenge era teziragirwa na nsi yonna. Museveni olwase abakulembeze bonna aba NUP ne ba supporters entoloko waje babatidde bagambe bamaze ngo engero za majemba ba ADF ne batandika okukwata kamera ng'abuuza omu ku omu gwani bene kamera gwani nze Mulubiri ovawa enva jinja amanya tatawo yani tatange yegundi ekyabalese eno ndi tuli bayekera ba ADF. No, ekyo si kibayita interrogation do tekikola makulu. Interrogation mu nsi yonna tebakkiriza wadde kamera mu interrogation tebazikola mu public. Interrogation bazikolera mu bisenge by'okusifu ebimanyikiddwa nga government gyetwala abantu bajja mu. Njala kubuuza Museveni, America enefo by'okusifu webuuliza abantu wali owuliddeko interrogation video yonna eyali evudde ku mutimbagano nga babuuza omuntu ina gwe bakutte omutujju wa kamera abuuza gwani bakuzaala watatawo yani mulya mmere ki mundu muyina mmeka mubadde mukola kye kwekamba nembo tufuze bubi nnyo basajja mmwe banayaga nambaloozesa ndimo musinga okutegera naye nga ate okutegera kwa cow mentality. Njagala kubuuza kebere Kenya wano tetulagana ka video nga bakutte omuntu gyombuuza owaye gwani nze Map Media tatawo yani mukisi kiche kyokukola wano twazi tuvudde Congo ani abafandinga atufandinga opposition bagundi mmwe mutwale mu magezi. Kati
ebyo namwe abyogede nabiraba nga muri codinga msimanyi ate mubuza mulimi Uganda njera kubuza oliwe ADF abadde Kongo lwaki ombuza mu Uganda kuba mukimanyi mwala kuttata na linya lya Baganda ekyokubiri na uli dono musajja kati dabulangi dabukala Felix Kurayije nga ayogera musimanyi mbaba yekera gonya zabalidde abafise ino busungu nesima lwaki nseka abafise ogonya zaba kati gonya wachi tezalidde na mundu kati zalida nete zalidde na mundu gonya embwamwe kati jobu wazo okwogera musajja wattu abakutegekera speech bakulimba bakuswaza noleeta obwana obuto ne mutandika obokolako interrogation which is wrong. These are minors are now supposed to be recorded and ask questions in public. It's wrong. Same way this making puso. This is what you are doing is wrong. International committee is watching. How dare you modira minor mumbuze ibuzo? I think it's not recordings. Mine is a young become public. Take a look at video. Muna so that Kalikiria, Muna so you. Interrogation babuza baraba ADF interrogation babuza ba minors which minors abuza interrogator abuza mwana ainebuzo yambuza ate yamujjukiza je bamuzala mbu ate kishangani ate simayirudda wasimanya ate banzala simanyuki nolyango omutugu kwetokota eno basajja batufuza bati emyaka 37 bano with such nonsense and foolery. Muli mukusala biti jama sanyalaze mubuzabuzanga bafuka bana mumujisa tukimanyi katoleta bana bana musemanyi emundu zemuleta zonna nkadde zimwakwatisa kyagulanyi mwalo zali nkadde na zino zenyini nkadde njagala kitegeza public mu Uganda yonna emundu zonna ezingira mu Uganda ziri marked ate ziri registered ziri marked ate ziri registered kati iso semwai ne eso bebaline mundu zebakozesa bonga boto eziplantingiwa okole mizannyo gino zeze mundu nchidamu semwai iso balina ebizibiti byabwe ebyebimundu ebikade bakozesa every time okujjayo okubiraga public ndibakote n'abantu ne mundu zino bane babikola kati audio teba minors obalese ko zino video zabadde ku live ya Yoseri Jonga ali ku TV ayogera ko inensiyo nanagamba okay mwagala kutegera nti Uganda basobola giyekera
era buli muntu yenna ali eyo okola nsobi tujja kukutta kubanga we have intelligence like these young boys and young girls who confessed that they were recruited in ADF activities. But remember, ayogera ebigambo bino amanya agalimu baana bano bonna basiraamu kati kuraije double kala yaze n'agamba for us we don't arrest Muslims, we arrest criminals. But since Museveni came in power in 1986, he's terrorizing Muslims, mostly Baganda. When you are a Muslim and you are Muganda, you are a problem. Never was a which problem. Kati obuzo omwana muganti bakuzala nti Kongo kishangane mwogera kinti lingala. Why don't you ask him in lingala? Mr. Interrogator. Obo mwana ali nga badi muzalide mu Kongo. Wacho mbuza mu Luganda. Mubuze mu lingala. Nino omusajja omuntu ajja ku TV okubulira ebintu by'ekiyayi beti obuyekere mukola kati kamba buli system eri bwete. Warache Twitter premeditated staged drama. Premeditated staged drama. Nti Museveni n'akabinja kakaba fera bali mu government. Bakola ekintu ne bakiwandiika nga bagenda okizanya. Nga bayina kye bayina okulaga ensi nti wabadde bagenda okikola. Kati gwe akola ebintu bino okusala amasannyalaze okuleeta bana abavuka ba ADF n'abakwata n'emmundu kati gwe abadde n'ekiroozo ekiyekera ofuna akatengo nti Museveni tasobola kugibwako. Eyo gye tuyita premeditated stage drama. Najja n'akutiisatiisa naye nga Museveni bakuba essasi eri. Limu ku State House nga lyavudde vumu kima likuba wansi mu mundi kuba mu bbanga. Salva Kiir yafuka matono. Nchidamu essasi bweri tieri nibivuga ku State House Salva Kiir yafuka matono. Anzalo fukira TV zona nezivaako n'amasannyalaze ligasootinga. Salva Kiir yafuka matono. Ng'essasi limu lyavudde mu kyemba nilino mundu y'omusirikale pwa. Salva Kiir yafuka matono. Asobola fukira TV zona n'amasannyalaze ligasootinga. Nekati akole ekyo kye tuta premeditated staged drama. Na staging emundu, na staging abagenda okwogera, abagenda okubuuza, kati gwe abadde alina essubi nti ngenda kuyeekera gwa kati ate bano babakutte nze omusajja ono tunaamusobola. Ekyo bakikola mu bukodyo bw'ekiyeekera bakikola akusooka okuzannya omuzannyo ogwo gwe badde alowooza nti ogenda guzannya nga tojja guzannya akutiisatiisa okulaga ki ekigenda okuddirira naye nga in actual sense nothing they have tebalina kye balina. Reason being, bonna abanyarwanda bali recruited 10 years, 5 years from batan kwa recruiting abanyarwanda. Tebagenda nko ku front line bamanyi lutalo. Kyobula nti bayina emmundu, abalwana n'entawo tebayina mmundu. Era emmundu nga yavuze basulayo emmundu ne badduka tebasobola kulwana n'olunaku n'olwo. Kati kibayita Museveni yakola ekintu n'akikuzannyira. Kati kiringa bona mwena mulaba firimu. Wantu wali atalaba ku firimu. Sebo ekintu kyolaba ku firimu eyo gyolaba Walembo, Simanyi, Bruce Lee, Jackie Chan. Bw'oliraba ku how they make those movies toliddamu kulaba firimu. Bw'oliraba making ya firimu toliddamu kulaba firimu. Kati kyekino Museveni kyakola nti in the real thing kyakola kino akutiisa gwali alina ekirowoozo nti nsobola okuyeekera Museveni. Yena akikuzannyira n'akwata abaana n'akwata abantu kati ne bayagala okuttiramu kati nga bwe yakoze ab'entolo ku ludda wa n'abakwata n'abatta ng'akulaga nti bayeekera naye nga taba opponent bannansi abali mu opposition. Oyo gwe bayita Museveni. Nkiddamu eyalabye ku firimu bw'oliraba how those films or movies are made toliddamu kulaba firimu ojja kutya. Toliddamu kwagala kulaba firimu kati Museveni kyakola. Kati kwa kusimika bano bonna abayaya bali mu opposition bajja babagamba naye basimanyi Kyagulanyi asiza abana asiza wani Kyagulanyi ne mundu ayina komera ayina drone. Lwaki temugamba Museveni abatta? Tebabatiisa. Ali mu America, the land of freedom, yatidde okujja okusiŋŋaana Ashraf gwe yakuba essasi e Masaka. Nkiddamu
yabadde mu America ewali ba CIA ewali ba FBI ewali abalina ne kamera ezira mu bisambi by'omuntu ne magumba yatidde okujja okusinkana banna Uganda ngari mu America gye batasobola mukwatirako kuba ekintu kyonna kibadde basobola okukola kwe kumulangira just kumulangira openly yatidde okubasinkana kubanga akatenga alina kangi. Of all leaders who went to USA, the biggest number of them, they meet their people. Ira abadde conferences. Museveni yaganya okusinkana de kiyenje kya muna Uganda nochi ngachitya. Ira yetedde ku conference ke ka mutabani woli eyawasa mukazi mukamuwala we aka outbreak lwabo akademo endagano zekiya ezamafuta na buchimbu yetegekedde mwademo batunza andi badinga kinana. Atenga ne cameraman I know strategic position area wadateka kamera nga tebagala kijja okubanga holo yabadde nkalu. Wotira abantu ngoli mu America watasobola kukwata kati mu Uganda. Ne basajja mmwe. Basajja mmwe. Wotira segirinyo emiya segirinya. N'omutano musiba mu komera ffe gudu yanga tayina wadde ekisonkole ky'essasu wadde jita. Kati omuntu yena addamu okusindika ebinyo ku media ngawoza kusimanya abana ba people pa abafa simanya abantu batisa abana Kyagulanyi si abatta nopu si abatta Museveni abatta kubanga akola kiri kibayita preventive measure akosa preventive measure ile teka je lili bali teka mu Uganda kwate bali bata preventive measure Museveni yatekawo teka nga asobola kukwata ngaloza buloza ndichogera kubbe kuko ya neighbor ko Christmas na kukwata na kuteeka nota jibba nenga byakwata mbya kisiru kwata rugenda jibba kubanga ina akwekengera kati bino byonna byokwatisa drone akozesa system eje bayita preventive measure eteka je lili mu Uganda nti ntudda nendoza nti Sky Sojenja aizo gende wacha Kyagulanyi kugundi ku kuwagenzo aizo genda ku One Love Beach nabaya akatebe kati Sky Soja kamukwate nga tanagenda anja nenga gwalozo kubba akatebe taina nde kirozo kigenda ku One Love Beach musabala kati je kyakola ekyo okutambuza drone zikwata ne bakwata aba ne babade babasima babale babatulugunya ekyo kyakozesa neteka jiriri balita preventive measure or preventive law jeriri akuloleza togenda kole kitu nakwata nenga togenda kikola kati byakozesa kati kiri kyazanya kyonna kizanya drama mukubala gensimbu simanyi waliwo butiti wali butebe wali zonna biteekawo naye mwegendereze nnyo mu nnaku zino enkulu nabagambi accident esinga obungi zonna ziri staged kyekisooka ekyokubiri mwegendereze bibaluka biyinza okubeerayo mu nnaku enkulu ekyo nakyo mukyegendereze asooka afune okukakasa ebintu ebina addemu alumba ekkongo naye ekyakuzaala kyekiri kutta wajja na mmundu oyinza okukomekereza ng'ovuddewo na mmundu ate mbwanga ow'ekitalo nekyezinaafuba katojja kumanyaayo kubanga okimanyi bulungi nnyo nti gwe kennyini woolisi wammwe ate weesimira dde obunnya so nno munnange ffe byaffe tubyogera naye buli kimunuza mukitegedde olwaliro nkibalambuludde bulungi ekirala nga nfundikira nga nfundikira njala basa mwe n'abantu abali ku media naddala omugigi gw'abaana bavubuka waliwo ensonga ze mulina okwesonyiwa buli muntu muleke abeere ekyagala okubeera buli muntu muleke abeere ekyo kyagala okubeera Katonda alitulamula ffenna oba oli bw'aba yagala kulya muwogo muleke alye muwogo oba oli yagala kulya kasooli muleke alye kasooli oli bw'ayagala okugenda nti yagenda kulinnya muti gwa ffene gyagenda osula muleke asuleyo kubanga bw'ona omwogerako agenda kufuna entondo nti omulemesa obutayagaliza ndowooza abantu amu tubaleke babeere kye balina okuba kubanga tetujja ku kakati ka ndowooza yaffe na ntegera yaffe ku bbo nkiddamu ffenna bali social media abantu amu tubaleke baagala okuba babibeere eriyo ebintu bitambula ku social media bingi nnyo naye ndowooza nandisabye abantu abo tubaleke babeere kye balina okuba gwe kyewale ekyo kyakola kyolaba nti gwe ng'omuntu kyewale tomuvumirira tomulemerako tomubuulira kubanga muntu mukulu yeetegerera ye bw'anaatuuka gy'atuuka n'akisanga obuzibu ajja kujjukira nti kiyakola kikyamu
kubanga tetugenda tegerera buli omu tetugenda kusiba muntu yakundowooza gye twagala tumusibeko buli muntu alina endowooza ine ekigendererwa kye abantu tubaleke tulemenye kwesiba ku bantu na kusaawo ndowooza ffe kubanga buli muntu alina eddembe lye n'okukola kyayagala kyengendo bagamba oli bwabanga alidde empuuta janaabeereranga olubuto olukubengala tojja kubeerayo muleke olubuto olukubengala bye oli wanaalira ffene olubuto ne lujjula muleke alye ffene olubuto olukubengala tojja kubeerayo abantu baleke babeere temumala budde bwammwe na ssaawa zammwe na MB zammwe nga mubuulira abantu balina ebintu ebizibu nnyo okitegeera abantu mbaleke babe tojja kulwana nansi tojja kumalako nayo buli muntu alina kyayagala okubeera waliwo ng'oyagala kubeera mugagga oba atte muntu nga yagala muleke amutte bwana mmono muto muzimu ne gumudde guyasse gwe tula alyoseke busesonyo kabiyakoola olaaze abantu mbaleke babe let people be let people choose what they want let them make their own choice but after everything you do in this world in the return there is repercussions. So for you are not going to face those repercussions. It's him or her who is going to face those repercussions, not you. So don't comment, don't diss them. Let them be whatever they want to be. Mubareke babere. Kubanga we've occupied social media bintu bitagase bitayamba gwanga. Omuntu nga akakyama mubera ne bona okagola tekajja kugolokoka akajja kumenyika. Muntu maleka abeere. Oba oli mutamivu muleka abeere mutamivu kubanga tojja mujja ku mwenge gwayagala. Oli bwanabanga malaya muleka abeere malaya kubanga kyayagala tojja mubuulira. Oli bwanga mubbi nga tosobola tajja kuva mubbi tajja kusigala nga mubbi. Oli bwanamusizi togenda mujja mbusizi. Okitegeera oli bwanabanga gwe muzeego amuleka abeere n'omuzeego abantu amutu baleke babe. Ne bwafuna ebizibu otakukubira dde okunoonya muleke. Kubanga muntu mukulu omuntu waweza emyaka 18 yeesalirawo. Naye olina obuyinza obuzomuga nti ekintu kyokola kibi n'okoma otogenda wala. Omuntu waweza emyaka 18 abeera n'obuvunaanyizibwa okwetegerera. Naye osobola okuga nti ekintu kyokola kibi n'okoma just mention ekintu kyokola kibi. Tolambula nnyo mulaga nti gwe omutegeerera muleke yeetegere bw'afuna ekizibu tajja kunoonya. Ekizibu ajja kifeesinga yekka. Let people be and let people choose what they want. Let people choose their own destiny. And the last thing, abantu basinga mu mayinige businesses zamwe sometimes. Mukama wa 10 mpeera tujisinkana olunaku olulala. Mweraba.